of glory. Life is full of glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living God. For I'm led by His Spirit. Like the wind, you can stop me. No, no. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy planned to do, God has turned it around for good. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm empowered by His Spirit. Empowered by His Spirit. For the Lord is my strength and shield. Lord is my strength and shield. Every day I'm going higher. God has given us victory. I rise like an edifice. I'm soaring on eagle's wings. There are no limitations. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy planned to do, God has turned it around for good. Now we dance,
mukwano gwangu mulungi akiriko KTV esaawa tinate maze okupera nga nyinkirawo ku mpewo maratandi siyana wabula bannange tulina emirimu kiringa wa poliisi basobola okutuma okugenda okukwata omubbi naye ng'ekituufu toli mumudusa mukwata ate ng'opa oluusi obalyawo naawe n'ekinyuso byakubbye dda naye nga tolina okugenda okukwata omubbi eyabbye enkoko nga gwe bakubbye ente nokera n'omukwata naye nga musibye mutya basibu ne banyabu bwetyo mbamaze okuyingira olunaku luba lwakutaano nga luno mbeera mu ndirimbo digida muwasi musajja wakapaka okuvembo ginali part burotangaza yenze kolina yakawunkesa kona kulalira nga njagala osooka okutegeeza bino wamanga nti wenjogerera omuziki gwatandise dde okwata akati okwokusinsa n'okutenderesa eyakitonda ngamba Uganda yaffe naffe bennyini yatutonda n'atuteeka mu nsi wali ku St. Kasente Mengo mu Kisenyi akeno nga kibayita women's prayer altar oba altar abo bakazi bokka be baliwo essaawa zino era omukazi ali awo kumpi dduka Misinde osobola okubeera nga wetaba mu kintu kino maradati siyana ozinawera 12 kitundu ng'ate ekyo kigalwa ng'olutugattawo overnight erigagadde miracle overnight naye lunaku lwa leero musanye mudduke Misinde ko wenna akyali ewala dduka Misinde osobola okubeera nga tusuba overnight eno eya miracle overnight okubeera nga weefunira ekyamakero kyakawunkeza kunaku leero Dr. Bishop David Kiganda ne Pastor Cindy Kiganda Nalongo be bakowodde akawunkeza kunaku leero okubeera nga ojja butereevu nnyo ku St. Center Emengo mu Kisenyi okiwulidde nze muwasi musajja wakapako ginali part bulotangasa ye programu dozi ya stress era ngaonaku wetubeera mu ndirimbo digida jjukira mbeera n'abantu ab'enjawulo abalina kye bakoze b'obadde omanyi oba oli awo naye ng'olina by'otamumanyiiko okitegeera kati bwe mbaleeta n'opaako ebirala by'oyongera okubeera ng'omumanya mukwano gwange n'olunaku olwaleero ate nate ngenda kuleeta omugenyi gw'obadde tosuubira surprise ataaka tamwegenda nagamba bakubatamu egenda mpa musibu nnyo naye nga sina bakubeera nga ndeeta omugenyi wange mukwano gwange nja kubeera nga nsooka nkunyumizeyo ka drunken style kamu twali nga tumanyizizi drunken taichi drunken mantis kakati kano kwatise kiki obadde kino ani aluka omulogo fire drunken story kano kamunja akakunyumiza kubanga nange kankuteko mwana nabadde nawe nabadde nga ngenza okulinya lutakisi kakati twatuse ku stage nobabawa bana bwala babiri bagize nabo baba bibakubye nga batamidde okitegeera ne batula mu takisi kakati okuba babadde balabika nga bawogana nnyo ate nga baleka bakyuma ne bava mu lufu enkambwe derefu anasala amagezi n'agamba nkoze ntyo okujja bamadamu zibano mu ggaali baleme kubeera nga babuzaako abasaabasebanka emirembe okiraba kati kye yakoze n'asooka agikuba ekisumuluzo n'agirinya n'azikiza n'agamba bannange ntuuse mufeemu omutamiifu omuwala omu kyeyafuta akwata esente n'azimuwa n'amugamba mwana okikoze nga muzadde weepale kwata omulala kyafaamu okyoluyipa ffena ne tukwata ku mumwa ne tugamba bannange omukazi abadde ati kyava mugamba mbwagwe ekikubisisa olulala osalanga ku sipiidi katono otutire mukube no sipiidi tebadde ya buntu bulamu kumbe wasimbudde tasimbudde kakati bo ne bavaamu nga baya batu bannange drunken story kale kamala okubeera nga nziramu nate mu ndirimbo mpolampola tujja kubeera tunyumya obuuzi bwaffe mpola nga bwendegattako omugenyi wange katumale omwana obulenzi agiriyo teeka yawe endirimbo male okuddamu omugenyi wange ani abagamba temukyaki temuli ndongo ndowooza owulire endongo ene ya Yesu semadongo mazina maziga gwekikyoyagala mazina maziga gwekikyoyagala mazina maziga gwekikyoyagala njagala mazina kati zina in the name of Jesus kati zina kati zina kati zina in the name of Jesus olimbe mupya gya generation twakyusiza our formation maziga nana that dimension Peter dancer rich Zion omulabi yakivuddemu baana ba Yesu ffe tulimu ewakuluma woba okwata nanti ffe awalina nnyinimu ani abagamba temutyaki temuli ndongo ndowooza owulire endongo ene ya Yesu semadongo mazina maziga gwekikyoyagala mazina maziga gwekikyoyagala mazina maziga gwekikyoyagala njagala mazina kati zina in the name of Jesus kati zina kati zina
ati church is funny, church is funny, la church is funny. Nange ingamba ati tempo ya tuse la tempo ya tuse. Bali mu church obasanga bayimba, bali mu church obasanga basinza, bali mu church obasanga babibya. Ha, bino bebiru masitani, bino bebiru momuyayoyo, bino bebiru masitani, bino bebiru masitani. Just kahiti ne kabuna mawanga. Mazina maziga gwe chichoyagala, mazina maziga gwe chichoyagala, mazina maziga gwe chichoyagala. Njagala mazina katisina, in the name of Jesus. Katisina, da 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 da. Katisina, da 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 da. Katisina, in the name of Jesus. Wipe on katinzize, gospel music on the top. Danso katizivuge, Daudi kutukazi kutuke. Ekanamba, Yesu ye namba. Hey, tofesa, nyonya, das Christ yange, elaye beta. Hey, sabadandali richi Gasparise. Ani abagamba, temu chachi, temu lindongo, ndozulire. Wipe on katinzize, gospel music on the top. Danso katizivuge, Daudi kutukazi kutuke. Ekanamba, Yesu ye namba. Hey, tofesa, nyonya, das Christ yange, elaye beta. Hey, sabadandali richi Gasparise. Ani abagamba, temu chachi, temu lindongo, ndozulire ndongo. Ene ya Yesu sema dongo. Mazina maziga gwe chichoyagala, mazina maziga gwe chichoyagala, mazina maziga gwe chichoyagala. Njagala mazina katisina, in the name of Jesus. Katisina, da 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 da. Katisina, da 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 da. Katisina, in the name of Jesus. Sabadandai. Ikwe kona wano. Ani abagamba nti mu nyumba ya Yesu temuba ndongo. Kati ogwo tetukulidde. Tetukumenyese. Yes, bwetu unakulwairo mwasi msacho wakabaka ndino msacho omukulu wano. Bamuyise Damasiko sise sanga. Bamuyise Kagaati. Mzee Kagaati. Kakati kwe twagala okubeera nga tumanya leero tumisunsulo okuva akagero manyambala nye enkofiira kyadijjako yo tumugiseeko enkofiira tulabe ddala ki ekiri kale ensanyusa okulaba Mzee Kagaati bwetyo bwenkola ebyange mwe muli bataamu ekola ki taamu egenda mubeerayo nga mutwegomba fe abeera ku TV. Kakati ekikulu sooka obuuse ku batulaba. Mbalamusizaako bassebo ne bannyaba abatulaba bawagizi ba programme eno ulire enjaga dozi ya stress. Abagiraba bambi mwe bali kugiraba abawagizi ba Dose Plus abagazi babagala mukwasi abawagira KTV ne Kingdom Media yonna amwe bale nyonyini ddala nze abalamusako yenze Mpagi given Brian Kagaati kakati abamu Mzee Kagaati. Yes, Mzee Kagaati sagala osumulenga nsuna kati ekisokera ddala ekisinza okukyaza mu program eno program tukyaza baserebu tukyaza abantu abalina kye bakola ekyenjawulo okitegeera kakati yensonga lwaki njagadde loboli abantu bulijjo bakulabogera bakulaba wano n'okola program bewulira twogera Kagaati ne tubamanyi bulungi Kagaati yaani Kagaati akola ki kakati mbufunze njagala osooka otunnyonnyole Kagaati yaani Kagaati ye Mpagi given Brian azalibwa atandika okutegeera nga azalibwa Lubowa ku Lwentebaawo bakuzaala Kampala katolo bakuziika walubowa mayiro ziringa 5 n'ekitundu awo temina mukyalo ekyalo gyekiri naye siffe tubeerayo ate ffe tutandise okutegeera nga tuli Lubowa naye ng'ekyalo gye bali abaavaayo abaatuzaalira ate eruweera awo
okyamirawo obulenzi awo katonaawo noyingira munda bayitawo olukyamu awo saidi awo. Mpagi Given Brian azaalibwani mama taata azaalibwa omwami bamuyita omugenzi Kalibala Emmanuel. Yali munnakatemba ab'omugi ekyenda bamulabako mu Ebonies awo. Yazanyiranga mu Ebonies bwe bazanyanga That's Life mwattu bibaawo kwegamba kava ku lubaya kati ffe twabeeranga eyo nga tuwagirira eyo. Mpozi ne maama wange omukyala Namuyomba Rose ye gyali yali eyo ali mu maswaga ge baba nga yeekuula ekirenzi n'avamu ekisajja kino kyonna kyakula bukika ekiri hambo iwo mbo hambo namunakani ndaba nina ebigambo atuyina kale kakati Mpagi Given Brian afuuka atya Kagaati kakati Mpagi Given Brian afuuka Kagaati we buti afe bwe twabanga ku ssomero twabanga bakulembeze mu Scripture Union. Kakati tutuuka okamba wali mulokole kufatta nze ndokokera mu senior 2 ogudde bukulu sigwanga anti kati mwaba tulabye obukulu ate temututegedde kyobulaba oli bwakusinkana balowooza nti olina kufaanana nga bamanyi nti wagwa nga bamanyi so ate nga ffe tuli bantu balala nyo baina tuli bambala ndala boba otwetegereza ennyo kakati ate kati tukusomero twaba mu Scripture Union nga tukulembera abantu kati nga bwe tuvaayo waliwo Simba Creative Team twagenda radio eyo eri side eyo nimanyi radio Simba kati nga tugenda tuzanya skits tueraawo tuyiye ebinyuma ku radio eyo kati waliwo ebintu byebampanga okuzanya amazima nze ekikula kyange namu ku nsonyi ntonotono ez'obuntwe omuntu alina talina mu kansonyi tabamu nakabuntu ensonyifu ina tuba nazo kati bwe tutuuka eyo nga balina ebintu bye bampa okuzanya nga mpulira sibisobola kale bikola nga nsobola naye nga nze nga mpulira kyemmanyi naawe ogina byonzijukirako era byesaasobolanga so kakati nga tugenda nga oli aŋŋamba kakati kiki ekikulu kikuganye ebyo ebintu obisobola kamuga nti mbisobola naye sijja bikola nze ndi mulokole kaŋŋamba nti oli musiru abalokole tebazanya koze ntibazanya kakati lwaki okyusa amannya nobeera ngaolina erinnya eddala ngaabantu libamanyi ddala koze nti ate naawe kyawo obwedde oyogera bya busiru byerere naye okozemu point kati bwe naddeyo eka nasula nkirowoozaako neetuumye naye neetuumye eki jjukira nali lidda ku ssomero bw'okola ebintu ebyo ekiwuttaava bajja gamba pasita yagwa okitegeera kati ne tugira nenzija nnyo tyantu alinako nga 3 ng'okyanoonya linnya kati erya Kagaati lyajja litya waliwo epesi nolotandi Kagaati kambere Kagaati wamala kulaba buwanvu bwonona ne mbutuufu nenga n'akagaati ak'empitaano kubanga yo figa ya Bugaati ojja kulya bulo so kakati nensireyo kati ekyakagaati ajja bwe kiti kuba nalaba nti bwe naayogeranga nze bajja kutegeera nti era nze kati nenjagala njogeze omwana omuto n'agaana nenjogezaako omukyala omukyala nemugezaako kati omukyala nemugeza nene nga naaba mukyala paka ddi ate n'abalala babikola abamu balina abakyusa amaloboozi befuula bakyala lwaki mbeera mukyala nenga kambere mukadde nefuula nenjiramu awo nengezesa amaloboozi gange awo ekiro akumacha nengaddamu then enkeera nenga nendaba ndawusi nemugamba omanyi muzeeyi nafunyeyo concept ngenda kubeera kati Mzee Kagaati nga Kagaati gwabaddewo olugati kati kambere Kagaati nga bwenkola ebisesa mu muzindaalo nebiba bikoze nga tebinyumye bulungi nga tojja kugamba nti pasita yakikoze kale abantu bano infact tebasisinkanako okujjako ng'oli ammanyi tebasisinkanako oli kulowooza nti oli yoono nenkolamu awo naye nagenda okulaba nga ebbanga litambula nga ate siri comfortable okuva tumaze okufuna engeri gy'otuuka okuyifuna Kagaati ono katumale okupanga tuwumulamu katono n'oluvannyuma twongere okudda tumanye Kagaati afuta kufuuka Kagaati biki byakoze mu bwakagaati bwe era nabiki ebirala Kagaati byakola mu bulamu bwa bulijjo katumale okubeera tuwumulamu katono ate tusobole okupanga tukomawo.
ingamba ti tempo yatuse la tempo yatuse bali mutyacho basanga bayimba bali mutyacho basanga basinza bali mutyacho basanga babibya ha bino bebiruma sitani bino bebiruma muyayo bino bebiruma sitani bino mwana wani buliza neipoloko kadi Yesu wali doli nyunyati watalina Yesu chikolotya ligamba katubusa kali akana katugamba kalenzikeruwero katubusa omulembe gwa Nuwa mwamunyoma byeyabagamba mwabiwakanya n'ebyange mubinyomye ayayaya oli mupaloko nanguli teri okugamba kodigiza bimama nebaka abasajja nabo basikula wekoze ebintu mwana wa taata wano ku duniya tolina tabu naye muggulu eyo waliyo kiboko byokola mu nzikiza eri waliyo toki waliyo kamera eryegenda era baneyirizi mu ofiisi yo era babyewakweka wansi w'ekitanda era banebyawongo byewateeka mu dduuka lyo oligamba saakubuusa watawulira oli mwana wani buliza neipoloko kadi Yesu wali doli nyunyati watalina Yesu chikolotya oligamba katubusa kali akana katugamba kalenzikeruwero katubusa fuuka muyayo wakola n'ekyaki walifuula dduuka lyotunda mazzi butambala teri akugambako buli omu akutenda ne polisi yakuno naye kusinza ng'okoze fujjo mwana wa taata naye muggulu eyo waliyo kiboko waliyo enkomera terimanyi babaaya tenda lye nalufeenya eri wasinga nalufeenya oligamba katubusa watawulira oli mwana wani buliza neipoloko kadi Yesu wali doli nyunyati watalina Yesu chikolotya weita superpower ng'emyezi obuze ebiri n'okuwera tegikyawera kati ebyensi bikutwala lwati muntu munno wokinya wati kaana k'abandi wasala kaki ligamba katugamba kalenzikeruwero katubusa olibera wani weyetunda oliba wani oliba ku street sawa makindi oba kabalagala kifesi wakuno katyoloko kadi
feed on a regular. You they change my story on a regular. I sleep and wake all now your grace on a regular. So blessings they flow. The stone to build us rejected is now a cornerstone. Now you they do a more. You they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu, you they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu. I just see the Abraham, anything I want now him I they get as I talk I'm on a so he they be yo. Baba God now your hand work yeah. Surely goodness and mercy just they follow me every day of my life. Yeah. Now you they bless fine Baba, fine wifey, and fine baby. You they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu, you they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu. Oh my God, you're cute. You they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu, you they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu, the life I live now your hand work yeah. Oh no, I sleep and wake now your hand work You they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu, you they bless me on a regular. You they bless me on a regular. Bless me, 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 bless me. Yafu. On a regular, you just as like my everything. Yafu, you they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu. On a regular, your blessings are flowing, your mercies around me. Morning by morning, new mercies I see. Now you they bless my Baba with fine wifey, fine babies on a regular. You they bless me on a regular. You they bless me on a regular. Bless me, 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 bless me. Yafu. On a regular, you just as like my everything. Yafu, you they bless me on a regular, on a regular, on a regular. Yafu. On a regular, your blessings are flowing, your mercies around me. Morning by morning, you mercy I see. Now you they bless my Better realize our Lord is the King. There's no one like him. In the Lord we save, God not stress at all. There's no one like him. Tuwana katonda kubanga ye yasinga. There's no one like him. He's the most high God, the reason for my life and yours. There's no one like him. God is the way, the truth and the light. Nobody can call him and remain the same. Full of the love, ever peace and the joy. All the time I'm gonna praise him. He's so caring more than mom and daddy. You would tend to come when you would take over more. If you follow us, you can walk them or you don't mind. You can't know what you can and where to feed a go. Jesus Christ is the winner man forever. Sibeebamu Bantu was a bullet out. Banjawulo Mayo, you wanna masona motenda. You're the chicken, you want you come out, you call out. You're Tommy Jump, you're not going to be Columba. Debbie to the mess of you, not to be no Paddy. Mukama, you come over when I them. Me, I never seen a bigger dude like you. Better realize our Lord is the King. There's no one like
we save and not stress at all. Oh, there's no one like him. The one akatonda kubanga ye yasinga. Oh, there's no one like him. He's the most high God, the reason for my life and yours. Oh, there's no one like him. Kuno mulembe ebintu kati byakyuka abeera ne katonda yabeera ndoli nga tolina yesu tobeera na waka akuza bopya kitonde kijja we make come it's a miracle worker katonda yayamba nafuuka tata bless us Lord with a brighter future holy soldier neshera we praise ya we bona babona yayaba boboyenza itasosola n'amawanga kobe mafereka tenali kibanda mukama nasembeza. Yes. Love is for you, for you, for you. My glory goes to you, to you, to you. Jesus, my love is for you, for you, for you. My glory goes to you, to you, to you. Better realize our Lord is the King. Oh, there's no one like him. In the Lord we save and not stress at all. Oh, there's no one like him. The one akatonda kubanga ye yasinga. Oh, there's no one like him. He's the most high God, the reason for my life and yours. Oh, there's no one like him. Yajjukira Lazaro. kubanga gwasinga okubeera ng'omanya abayimbi akayimba ako kaani bamuyita Holy Soldier. Holy Soldier. Omujaasi omutukufu. Agezaako sabula. Ajira yes buterefu nnyo mukulikayo mukulamu ate emikwano gyange tukyagenda amaliiso tumalirize ate omukulu Kagaati ate n'oluvannyuma tubenga twegatibwako n'omuntu omulala naye atubulire kikyaleetawo akawungiza ku nnaku lwaleero nseemu wasi musajja wakapaka nti ndine Mpagi given Brian Mzee Kagaati Damasiko kakati Mzee Kagaati mu dakiika emu 2-3 tutwandiso tuwumudde tutegedde ofuuka otya Kagaati ofuna otya erinnya lya Kagaati kakati oluvannyuma lw'okulifuna Kagaati ono yakolanga biki oba Kagaati akoze biki mu bwa Kagaati bwe? Kagaati he's a comedian era wandika skits za comedy n'emizannyo ekirala ekyenjawulo kyendabanga ekisingamu obunene that is songwriting. Owandiika ennyimba kati ennyimba kitegeeza ennyimba ziwandiikanga Kagaati obanga Mpagi given Brian awatawo siba Kagaati oba Mpagi given Brian awampeerera ddala oli yennyini oli muwandiisi wa nnyimba kozi Mr. No Nonsense yakugamba nti awo nedda wano tewali ku nnyimba z'owandiise bayimbi ki wali owandiikidde ku nnyimba era nnyimba ki z'owandiise noga nti luno kweganga naawe olaba mutuufu lwakuteekako ettafwali well ennyimba sijja kugamba nti luno oba luno nnyingi ate nze sira nnyo kwagala kugamba nti mpandiikidde gundi oba gundi oba gundi wabula mba njagala nnyo ye gundi aveeyo aŋŋamba njogereko ancrediting agambe nti eno vibe yawandiikibwa Brian Mpagi given Brian Kagaati but I can't say that I wrote for this one the other one oba webityo sibyagala ndaba abantu bangi buli omwala avadde agamba akayimba ka gundi nze nakawandiika sibyagala nze ebyo lwaki sagala kale nze njagala kubeera humble. I want to be me. Boyogera nti nze nawandika akayimba ka Katonda wabanaku teyeepaka ayinza okubeera nga yeetakyagala kitegeera nga tayagala bamanye nti si yewandika kiva ku kyomuyimbi okutayagala kwogera ku muntu yamwandikira oluyimba kiva muli mu mutima mugwe munda ye kyaba ayagala simanyi naye bw'aba akyagala naye nze njagala nnyo oli aveeyo akyogere mu kaati nti oluyimba luno Mpagi given Brian Kagaati yaluwandiika kale osobola otusomerera kaka so hard naye zisinga naawe zimanyi ebbanga limumaze nange nze nyinza okugamba naye mama Pihwali eri ali mu kutulaba nga ye tamanyi alimanya ku olwo omuyimbi lwaliyogera naye gwe manya I've wrote a lot of big tunes mpandise ennyimba ennene nnyingi nnyo ezimu muzimanyi ezimu muzimba naye nga temumanyi naye kale kanjogere ku lwalimu naawe olwa Kingdom Media sisinkano y'omwaka twagalane sisinkano y'omwaka twagalane gwe awandiikana kano Put on your dancing shoes. Dancing shoes. Ezo nazo wazirimu kati njogedde kuba naawe walimu. Olwakubanga towalimu nali badde sijja bikoonako nabyo. Olw'ensonga nti mbasaagala nnyo ddeeri ate kati amala tuwandikira nadde eri ne yeewanika. Kagaati Brian Mpagi given kiki kyakwekanga mu mutwe. Kyakwekanga mu mutwe. Nze sina kyenkweka mu mutwe. Nze sina kyenkweka mu mutwe. Guno gwe mutwe gwange. Omutwe munene ekinteesaako enkofiira eno njagala nnyo okwawula Mzee Kagaati ku Brian Kagaati
Okay. Abantu abo banjawulo. Sobola boli bwandeetako ebbamu yeewuunya. Ayinza okujjanga amanya asanzewo Kagaati kumba asanzewo Mpagi. Yeewuunya nnyo n'agamba ate kaakati musajja mbali manyingida mukulula muzza gye njagala ng'ate ali smart nnyo in mind. So ayo yenze Mzee Kagaati ne Mpagi given Brian Kagaati abantu abo banjawulo. In fact nze lebo yange gye nkozesa mu songwriting yenze Mpagi gi Brian the writer. Okay. Mpagi gi Brian the writer. Okay. Yeah. Kakati Mpagi given Brian. Okay. Ngati kubaka dinda bakatwalaganya njagala osooka ombulire kaki kootalyerabira mu buto nga wakola akantu mbuto naye nga mutuufu buli wooperawo nawe nali kisiru oba naye nga wakikola mu buto kyesinza kwerabira waliwo ekiro kyali kimu waliwo kyali kiro waliwo ewaka ewaffe wataali ttaala bagenda ne bagiteekawo akawungeeza akamu nejja neyaka kati awe bwali bwongera okwemu kitundu tujja ne tuyitawo kati ekisiikirize kyange nenkiraba nenziruka nga bwekingoba era nagwa kintu ekyo buli wenzijukira walaba omusimu omusezi wakugoba ndabirala nga waliwo obuzibu wakati wange n'ekisiikirize ekyo ngawonye awo Kagaati very serious note. Okay. Oyina emyaka emeka? Emyaka gyo mingi gati gwe kyoba olina okumanya anti sikyali mwana muto ate siri just mukulu wabula kyoba omanya nti nyengedde. Enjogera gyoyogera yonna eyongera okupalapalanya n'okulaga nti oyagala jyogera oyingidde mu lubu lw'abakazi abakazi batayagala okuba mu myakale. Tulina okumanya nti emyaka gyenina mingi si mitono. Kagaati oli mufumbo? Siri mufumbo. Owasaddi? Mukama yamanyi. Mukama yamenyi mukama inosoko omutunulira nga mukama nzuno nyengedde omwaka kuno owulire oyagala ddi era mukama amanye essala yange nti nze siri muto siri mukulu wabula nyengedde kati ye yamanyi ddi lwagenda okunsisinkanya owulire oyagala owasa kale nga ggwe ng'owulira mu nteekateeka yo owulire oyagala kuwasa ddi kati yamanyi oba guno oba ogujja nedda kati yerabayo ye bw'anansisinkanya oyo omuntu oyo kale Kagaati twekubira epaasi owulira wali yagadde mukazi afaanana atya singa oba wakuwasa ekisooka mu byonna obwakabaka bukkiriziganya n'obwakabaka njagala omukyala ng'amanyi Katonda ntegeeza ng'amanyi Yesu yaani ekirala ng'atya bentya okitegeera omanyi obwakabaka obwenjawulo baamu abasukkulumu baamu abanene baamu saagala mukyala n'adaba nga nsuusuuta ab'omu bwakabaka bwe waffe bentya bempa ekitiibwa ye ate abatyoboole okitegeera kitegeeza nti alina okuba nga alimu embala ya Kristo ng'ava mu bwakabaka mwenva ekyokubiri nga asobola okwogera sentence ey'oluzungu oluzungu lukolera omanya abajja kuyambako ku baana bokukola homework naye omukyala atasobola alina okugamba omwana nti 1+1 nedda si ebyo togenda eyo endabika yawanvuwemu ansingeko katono osobola okubalansinga ku bwana niye omukazi nga tanyuma nga ate yakusinga obuwaavu nobeera nga otaba omusajja omukazi nze natambulako ne kagirlfriend kange nga kawanvu okunsinga kati obi olwatutuukako bannange saala wasaala wangi nange kambuuze ngaeyakukyazizza oweeka yali amanyi totambule ne girlfriend wo kati birimu byattanga sinnagira abadde ki so kakati mu vibe mubwebito mu mbeera bwetyo kati okujjako ng'olina akatale ke kanjagala kubeera nga nkusiibula akatale ke kampozi okwebaza Dr. David Livingstone Kiganda okutandika Kingdom TV Kingdom Media ewadde bannayuganda emirimu ewadde bannayuganda omukisa abantu balokokedde nnyo ku TV yammwe eno nawe eyo ogyerabidde anti embeera eyo nga mbalaba so mukama Katonda amukolere ku ebyo byasinga okwetaaga era by the way naawe mukama akw'omukisa musajja gwe amukwasi tubeerako eyo nga tubamukwasi nga mbawagira mbagala kwa tukuba amasimu tegayitamu yamani ankubiremu ka vibe ngende ngamba ziramu tuwayo ka vibe awo Kagaati asobole okubanga okikola mutya babuuza okikola mutya Africa Monday okikola mutya babuuza okikola mutya Felix Pro okikubirani emiziki mwe mugikuberani owanekerani
emikono mwe muwanekerane mugikuberane bana Uganda mugikuberane muwanekerane emikono mwe muwanekerane tukuba muziki netunyumirwa mpenga tugambana inama anainuka senakowa ebineta stress nenjiga muziki bwa mukama kwetukoyera Super select akayimba mwana watu yongesa nemuliwana naye akanyumire tongekona kwendimizibu wa majido munyumba ya mukama bwetu kikuba twakuba masada netufuuka bajenu teyatucyawa natusasira akuba malwamwe nemumenya neseke teyabacyawa nabasasira masala nsawo ekyo nemukenkuka teyabacyawa nabasasira Mupaya need a kingdom fire representing Christ to the fullest mujikuberane emiziki mwe mujikuberane muwanekerane emikono mwe muwanekerane mujikuberane bana Uganda mujikuberane muwanekerane emikono mwe muwanekerane tewetagana license okuzinira mukama kyo kya buli kisi eno si polisi kesi tokuzinira mukama chini ya oilizi ebirimu nabitibwa King David bwe yasina ngoye zesagwa simumpe bamulevu okuzinira mukama kyo si kya mahaiti kino kidongo n'amazina kino bwe kikuba kiyimusa mukama kono gwe tukuba kidongo n'amazina kono gwe tukuba tugoba n'emizimu ne mama wo gwe kimugambe ne tata wo gwe kimugambe andirodi kimugambe mukwano gwoyo kimugambe mujikuberane emiziki mwe mujikuberane muwanekerane emikono mwe muwanekerane mujikuberane bana Uganda mujikuberane muwanekerane emikono mwe muwanekerane kirani mu muziki mukubirani fatu biroyo gluten Yesu yes ngapo enkusubisa na mukwano gwange bweto butambula akasafu kanyama katuvude atuze mu session ndala ukitegera nyingi zawo mwana obwala very beautifulness aina no muzika genda kumpangisa ndoza ngole mu saluni yes we wow nsanyi okula banya omunange sewa nyo senga buna kunchaza ba miziko nga kusaka tisha akadiwa ya buna kubampenga yo mukenyinga alinga gwe nenga tunakubera batumanya no mukenyi wa katini njagala buno bose okoberengo obutekera ate no luvanyuma tumanya omukenyi gwe naka unkesa ko na lwaki azokunki alirako abadde yo ne mukubanaga akangendeka wali ekirenzi kinempula kalefu opa Loiki Industries Limited bano bakola infanse gyalozi fomu era nga gikutundibwa amaduka gonna agakuli okumpi ate nga gigirambika bingi ebyenjawulo omuli tapped end omuli open end ate nga bayina deluxe quitted nga bayina ne wide density bayina orthopedic mattress spring mattress baby cot ne cushion sa kopile za brichka era nga wonna nga bwegambye matundiro gonna mu gwanga sobola okubeera nga obasangawo factory esangibwa Mbala Mukono Industry wali ku Jinja Road ojjo basanga kati ate bakoze dipo egayaza eyo mpyatuku osobola okubeera nga okuba ku simu y'okudipo yegayaza gwali mu bitundu byeyo eya noti 7 noti 3 48 24 68 ojja kubeera nga obafuna maradadisiana rose form yensi y'ebirooto ebirungi kandi ate BF Suma bo mukwano gwange bakuleetedde eddagala litibwa prostate lax capsules nga zigenda kuyamba nga omusajja okubeera otawanzibwa kokola kwata abasajja mu bitundu by'ekiyama okiwulira kakati omusajja kwalabira nti alina prostate cancer kwekubeera nga afuuyisa nnyo naddala obudde obwekiro n'afuuyisa omundi gumu 2 3 4 5 mukaaga kudda waggulu omanya bitabuse oluusi ayinza notuuka nga afuuyisa susu ng'alimu omusaayi prostate cancer omanya mwanti obutoola kati bakuwa empeke zino oddawo akawaga kabadde kagaziye ne kafunda bulungi n'oddawo n'ofuuyisa nga bw'oteekeddwa ate nno mwana wattu zikola bulungi nyera zigenda kwongeramu n'amaanyi mu bufumbo bwogwo omusajja obeere nga weeyagala maladadisiana ate nga abagetiwe kozi nakuwa namba ya simu noti 7 noti 5 yeyaba BF Suma noti 7 noti 4 889 baku noti 777 4207 ne ku www.bagumadavis.com ojja kubeera nga obafuna maladadisiana ate abagetwe research center bo bano bali wamu n'Atlas network USM kulwanyisa omusolo oguyitidde mu ggwanga Uganda bavuwayo ne bategeeza ekitongole ekikwatibwako ekya Uganda Revenue Authority bannanga omusolo ogwekanama ebintu byekanama abantu abanga amagoba bafuna matono obulamu ne bukaluubirizibwa kati yetuliko essaawa zino buli omwakiraba
kati bagamba nawe vaayo wendowoozayo nga gwe oba kyonna kyoyagala omanya ku musolo naddala ebitundu 12 ku buli 12 ku internet omusolo ogw'amasannyalaze n'amazzi ogenda basanga Mengo wali kwa Wabumo opposite Masengere ku mwaliro okwokubiri oba okubeera ng'obakonawo ku simu zaabwe owendowoozayo oba obuuze kyoyagala omanya babe nga bakuyamba ojja kubeera ng'obakubirako omukwano gwange bagetiwe ku noti 782 43589 oba ku noti 7 noti 5 5 nga ne bwogenda ku Facebook noteekamu Gateway Research Center Kampala ojja kuba obafuna maradadi Siana ate ly'ettendekero lya Victoria School of Beauty and Hospitality Management bakutegeeza nti obaguddewo enzija okubeera nga bawandiika abaana mu intake ya March duka misindo ogendo wandisa omwana yatula P7 yatula senior 4 yatula senior 6 nawe alina kyokola ngombadde ino mulimu kokola nenga togwinamu baluwa nenga togutegeera genda bakuyambe bakuwe baluwa mulimu ogwo kwennyini kokola obe nebikwogerako nti omulimu ogutegeera balina amasomo mangi nnyo bagaba diploma ne certificate masomo omuli fashion and design nursery teaching catering ebyono byafumba hotel management journalism and mass communication okutimba wamu n'okwogerera ku mikolo ate ng'era basomesa computer studies okukanika emmotoka n'okuzifuga ate nga bayina ne studio ekwata ennyimba z'abayimbi video ne audio ate nga omuyimbi omuto bakuyamba n'okuba ng'oyiga okuba ebivuga n'obanga buli kimu kitambula maddala na bayina license bulungi nnyo bayina hostel awasula abayizi abava ewala genda wewandiise mukwano gwange osobola okubeera ng'ofuna ba Victoria School of Beauty ku noti 7 noti 4 273 oba ku noti 755 15 ojja kubeera ng'obafuna maradadi sano bagende natete ku bitaala kasitoba ng'okwata ngadde busego ojja kulaba ekizimbe kibayita Victoria Building ojja kuba batuuseeko sayinza okulaba maama w'abaana beautiful you are very smart thank you kakati njagala sooka kumanya gwanine gy'oviiridde neyanziza sebo amanya gange gwatulaba ku mudozi ya stress Deacon Lydia namanya mviridde wali ku Christian Focus Center Mengo Kisenyi nsumbibwa tata Bishop Livingston Kiganda Salongo mune mama Pastor Cindy Kiganda Nalongo Amina Dinkoni kozi Dinkoni yabadiro Dinkoni apana terufuko omusumba ubaba China we disindali ate ali mu process okay kati bonofuko omusumba nange nsaba nfuke tata nange mfuke tata toli mufumbo nabidaba mchala wakulaba andaba agamaso gomyankula kale kakati Dinkoni lwaki lero usazoga ate kampiteko mu dozi ya stress kapya kyakaliwo maite malakalabika akapya kaliwo kalina kulwa lero tekalekeka lero tulina great overnight prayer ejudde ebyamagero saa 12 zennyini emyango gigenda kubanga jegudu wetufiira kumpewo wano abantu kumwano kumpewo abantu olde batandise ddo okuyingira nange senga sikunya nkwawa kuno nali badde oliva wano shinzira buzi waneka kitegeza n'okugira tenso kempseka katambala ebe twabisalira amagezi tata waffe yateekawo ebinaabiro eby'abaami n'abakyala kati ekyo kyogedde eri ali ku mulimu ng'agamba ngenda kuwunyirira abantu mu ttendo tulina washroom osobola okujja no refreshinga n'oyingira mu service era ne ku makya bwekito bwe kiri singa otidde okutambula ekyo tolina ntambula osobola okusigalawo obudde ne bukya ku makya n'ogenda no refreshinga n'ogenda ku mulimu gwo kale ate gwakyali ewaka essaawa zino osobola okupaakinga t-shirt essaati dress kyonna enagenda ku mulimu enkya so jangu ng'opaakinze gwabadde akyali emukono gayaza luddawa duka misinde emiryango jaguddwawo overnight prayer mujjudda amaanyi n'okusumulwa bayibuli egamba mu kitabo kyangero tinjagala abo abanjagala n'abo abanyikira okunnoonya be balindaba nayongerako n'agamba nti obugaga n'ekitiibwa biri nange kati gwe ne bonokera mu kikubo n'opinoonya bijja kubula nga tolina mukama obugaga byonna bye tunoonya eri ensi yonna yabirina kakati bwe tubanga mukama atuyambe ne baggulawo ekkanisa mujje tusule nga tunoonya mukama olinayo omulwadde jamuleete mu overnight mubeera mu deliverance etalabikangako katonda asumuludde abantu ayambye abantu tugenda kuba nga taata affe atukulembeddemu Bishop Livingston Kiganda ne Pastor Cindy Kiganda ne Pastor Body yonna Bishop anatusiika ku mafuta omwoyo mutukuvu kyaba mulungamiza ekyo kyakola
kubanga Bible egamba nti abalungamiza omwoyo wa Katonda be bana ba Katonda ekitegeeza nti bishop nolwabanga aselectinga abantu abanayimira ku kituuti takikola ngaye era omwoyo omutukuvu amulungamya nze ntera okugamba abantu nti buli muntu gw'osanga ku kituuti oba ayimba oba gulawo service kyonna kyamugambye okukola si yeye kubanga Katonda aba yamupakeginze ebyo bigenda okuyamba ekibiina mukazi gw'omusajja gw'oli okaaba amabanja ennyumba bagitwala ababbanka mujjangu ennyumba bagitwala waliwo ebintu ebitwalibwa nawe ng'okyatokyayina emabega n'emaaso tolabayo jangu tukabye Bible egamba negamba nti mumpite nange n'abayitaba mpita nange nakuyitaba nenkolesa ebikulu byobadde tomanyi ebirungi n'ebibi yabikubikulira n'omanya ekkubo lyolina okuyitamu ogudde nnyo mayaye nawe okimanyi bakubbye nnyo nawe ebbanga ekiddene okimanyi ogudde nnyo mbafere kale nawe muwala gwe bangi abakakwabudde bangi abate njogedde kyaki bangi abakukwabudde mukwano gwange jangu tukabire Mukama tuyite Katonda Bible egamba nti kubanga ontaddeko okwagalako nange kyendiva nkuwonya Katonda kiva Mukama ka Katonda nange kyendiva nkuwonya waliwo mulama nti waliwo okwakulizo kubanga ntaddeko okwagala kwe nange kyendiva muwonya nagamba nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunonya be balindaba Mukama naye alaba munange newebika mu kikunta ate ka TV munange Bishop yagiteekawo 93 weeri kakati tobeera wakalwa TV eyetukidde tanya matabangufu olwayo emirango giguddwawo jangu mu overnight prayer Katonda agenda kukusumula Katonda agenda kukola bulungi munyera Mukama waffe Yesu mwana Katonda omulamu akasembayo mbadde manyigeko kasembe omusekenzi Lydia Namanya tewerabira okubanga ojja mu overnight prayer sina kasemba keko ekikulu okuba overnight bakabye ya leero duka misinde mukwano gwange otuuka ofune ekifo kyo bulungi nnyo tubeerenga tusabira wa mwaka wungeza konako nange ndagenda just kusimula mu nkwawa sobule okubeeranga wendi nemekubeeranga njira bwentyo bwembadde olunaku olwaleero omulangira wamwe yanajime yabaddeyo mu byuma ery'okubeeranga ateeka buli kimu ate alanise muju yatadde amatala ne kamera wano okubeeranga olaba tumya myase kyenkaniddawo nse muwasi musajja wa kapaka tusinkanira tulunaku lujja kubeera lwa balaza Mungu ngayagadde bye bye